we mzali n'omusajja ayagala mbagamba nnyo temuzala mbuto basajja nga tebazaagala nemunyiika naye si mubi zolira alwagala. You will feel what I feel. You will feel what I feel. 'Cause I feel what I feel. You will feel what I feel. Nice what we have been. Ajat salamu alaikum. Ya banaika sina kaka. Ajat salamu alaikum. Nainga wasiba. Tosiba naye okkirizibwa okusiibulula omuntu kati obanga asiibye so kitegeeza nti nasiiba kubanga nasiibulula kulikayo emeka ne Madina alhamdulillah soko tunimiza ku mugendo w'emeka biki ebyaliyo kati ndibanyumisanga bwe bani abasiramu banno balina okubagaliza okugendayo ate nze waliwo yantumayo ayagala yagenda ali banyumiza eti nki ekyaliyo kale kiki walaba kikyenalaba ekyenjawulo kusinza twagenda netusinza netwebaza Mungu netukola umra negwa alhamdulillah so buli ayagala genda tewaliwo kirala. It's a very beautiful place, by the way. That's what I can say. It's a very beautiful place that everybody should go and visit if you get time. It's not even about money. By the way, it's not about money. Mutima gwo kusala woko kubanga sente tuzifuna netuzikozesa eddala naye bw'obanga omutima gwo obutaddeyo ogamba nti kati njagala genda meka sente zemeka tezibula ndolabira omubukizi yidi wajirira eyo oba waddala ogirirako nakomaawo nga lini kyali naye nakomaawo ndi mulwadde nakomaawo ndisenyiga n'ekifuba nga kunkinyonyoleraku asaa kwogera bulungi so idi yampitamu buyisaawo temwalaba nabaya yange yali ya $9,000,000 yali ngenda twagigula meka $9,000,000 mwasika okulaba ekanzu y'omwami wange ekanzu ya mutabazi wange sharia yange bana nga baya yange yali mungi naye nga nokwakatayo bataka vidiyo ngamba ngisirira nga ndi mulwadde naye abaya yali by the way meka wali eza abaya $10,000,000 $10,000 omanyi abasiramu bagagga abawarabu bagagga so ogulira mukyala we hijabu ya $10,000,000 kati twagenda hijabu yali ya $10,000,000 netubagaininga nebagimpa ku kyenda mungi nnyo naye mujjagiraba si ngejja mukyagirabye inshallah mujjagiraba kati ate kanzu y'omwami naye yagiguleyo yali yali yammeka ate kanzu zo ziraba edduka $1,200 awo temwabagaininga omanyi ayagala nyo ebintu ebyo ayagala n'omutundu bati ngaalinga muwarabu $1,000 era abantu baganda ne bagamba omwami naye ayisira ate ekikumanya mwasoma gendako nakakofiira kutirako akakofiira ku kanzu ye bannange ko kali ka $1,000,000 asatu wobigatta byonna $1,500 yayambala $1,500 omwami wange kati bugattako nze kyenda omwana yayambala layisi omwana yayambala $2,500,000 emmotoka ya muntu gy'oli wano motoka kyebirudda nga ne motoka eyalayisi yange naye erize mu mutwalo gwa $1 namutuleke waba ovuga n'agamba emmotoka ezitalina esi nindako kati avuga emmotoka etaliimu esi talina mmotoka bamotoka oba kuboda naawe ate olina okutambula nebulamusibiwansi epewe kufu kati enkuba bwetonnya nolwomuyambusa endabirwamu kati oba oyina emmotoka bana mmotoka naye tebafaayo nange nagifugako etalina esi
naye just olina kusaba nnyo nakwagaliza kuba muntu mulungi siri kuvugako mbadde nkubuuza badde mbuuza ekibuuzo ekirala wali ebyo omugabo negutokomoka naye soka ne batugamba omwami musiraamu denga si musiraamu netugamba katumulinde tulabe ekituufu omwami yasiraamusa oba ngera bwe mwabira ebyo nange ndaba birabe nange wendera bugendere ekyo bayi mwina akajja ngemufulaki abatumanyi kati nekyo nakyo nakibalekera ati mutumanyi nnyo era buli kimu ekipostinga era buli kimu mwategeera kitugenda meka oba mwamanya bumanya nga mumaze tukomuka mugamba akati oba yasiramuka oba teyasiramuka omwami wange omulungi Raymond Benedict mubankizi binteba tuli awo wanje omugabo gwokulaba ogwatokomoka nga muli eyo unange kankubuulo otyo mbandi eyo mayo tubeera mukusinza sirina ku social media salina lisimanyigenda masiku tutandika okumpereza messages ezisipathayisinga banange ayoke uwiwuwi nembuzaayota abantu banamusanyimupereza zino messages ezitakwatagana kumbe ne mwami wange batandisa omukubira ki amasimu mikwano gye abamugamba banange bamwebuuzisa ndoza amanye waali cocktail then agenda okugamba this and this is going on nemubuuza how like why would that be happening? I don't know. Munange ngasoka tushima amazzi nenga messages stara zija 2-3 days till we were forced to go on social media okutuuka yombo omugambo ogutukumuka nga tuli aba mu kitanda kya faana mu ruumi ya faana ndegamba nebananga bannayuganda tobala abatatukalakata nnyo kubanga temusobola birimu magezi naye tali mu magezi kubisobola bakyatukalakata nnyo kyoba asibe nga batukalakata kola tufuna amagezi ebirungi temwagala byogerako kati nga twapostinga tulimeka nga temwakifula nsonga nga temwakihypinga nga bwe mwahypinga kiri naiganda mulina emitima emibi naye temufayo nabadekaba nabasabidde amba abasasire abakyuse emitima gyammwe mibi nnyo naye mulina emitima emibi sinasirikira nenga abannayuganda kiki ekibatanjagaza nengamba naye kati kanbuuze munayagala omwami wange naza musango as when I woke up in the morning nensalo nengamba he's my husband he's the one I want to spend the rest of my life with kati naza musango wali otegekedde kitaawo wali otegekedde muganda wali otegekedde jjajjawo omusajja wali otegekedde ani gweyagala nfuumu era omusajja muyaye balanga omuyaye wange si wo kati nze ndekawo n'omuyaye wange ndeka n'omufere wange ndeka n'omusimanyiiki wange whatever you people say omusajja wange si wammwe mundeke mundeke njagala omwana w'omusajja sometimes mwogerera nnyo ne mumulubuzaako n'otulo bambi kataka sike katini bino ebintu sike kati abimanyi mugera ne mukwogerako ne mukasalako obugambo mufune likes kwegamba ne kasoberwa naye nebaza omwami wange okutandikirira buli mwendagana agenda nange omwami wange najja nange emeka n'emediina netwetolola kaaba n'omwami wange atali wammwe omuyaaye omufere netwetolola kaaba aba natwanukula zendwa zino konywa kasoda omugambo mwagutokomuka akati munange omanyi buli muntu agenda emeka bagamba mbwera you went there to slay buli muntu ayekwata video abawarabu abaki buli muntu agenzeyo yekwata video era sinze ensoso okupostinga nga ndi meka buli muntu abugenze emeka abasinga bona bapostinza abasereeku n'abatali basereeku so actually naye si wapostinga that time naye wapostinga maasoko nemutokomuka omugamba paka omugambo gwabatuulamu akaseera kanako okupostinga katuga nempostinga nalina omwami wange nga tulimeka nemediina emimwa simanyi gyabagitya nemukola muti etubikkako ebirungi temubyogerako naye bibi akati simanyi oba alimu abantu babiri
waya yeri ngari neno chisimanya naye ekituufu kiri nti bayira wamunge yali yajjadda era yalimu mu Kampala naye nga temumanyi naye abamundioza bali bamulaba kuba nali naye Cape Town dina ewe ya marhaba netugenda netubeerayo era bwe twavaawo yali yajjanga mu country mwana anti twapostinga nnyo naye dure postinga nga ever when postinga yajjadda kati nyina okupostinga nga n'olumu yaddayo webuzibu bwe mumulowooza tupostinga bwe mwagalira teeka kati yapostinze kati mulowooza yeyisaawa bana tupostinga okusinza kyetwaga nali postinzeko nga mmuza ku kisaawe mulowooza ku kisaawe tebatulaba oba nali postinzeko nga mukima ku kisaawe onziteeka akajjanja n'olugezigezi bannange oba naye Uganda kiki ufuninamu abasajja bemujjeebweru ne mubapostinga emba temwaga temubapostinga kale nnoonya obuzibu bwe mubujja mwana ekizibu kiri nti bagamba omusajja omu bakubye ennyo ku social media buli wamu binde nze nsoosa okubeera nga nina omusajja ne mupostinga n'abatali baserebu bapostinga abasajja baabwe naye nze kibaluma kubeera nti mwatokomuka omugabo ne muba omusajja muyaayo omusajja mufeere omusajja kino naye nze neŋŋamba ku bufeere bwe yoyo gwenjagala ubuki yoyo gwenjagala kati ate waba yali mufere saaliyo we yaferera waba yakufera sorry naye enzandaze kirala I have a new man. Waliwo omusajja nga mupya ngoyinza okulowooza tayagalanga ko omuntu yenna yasookera ku luwe ekituufu tuwaliko gye tuwali naye tebatwagalanga kiri nga batate betuuna naye ati naye okwekera ku makyanaako nga naye ofuna ki omulala nza simanyi buzibu bwe mulimu akutabula nkulaba wano mumuleke bambe mumuleke afune kumukagwasa mumubeera bubi nnyo which is not naye kati tannabimanyira nga bisuse kuva omukolo tugenze tumwogera tannabimanyira nze ntekola ku TV bwe munvumasa okujja kale nembandikulayo ekigambo ekimu ebyo naye musajja atu the fact that taddamu he doesn't say a thing kimusigala ku mutima I'm sure cheka abeeyo ndowooza akulaga nti nabimanyira era naye akyogera gama it's very hard to always change my talking for my today as long as my wife is here with me manyi nze bulamu bwe nakyo kikunyiiziza naye obulamu bwe kati katwetuga ffenna n'abali wano mu comment kati mwemumanyi ekitiifu kirinze bulamu bwe asanze alyanze okyegera tannalyako okuva ku makya kati nze waba alinange kyegeeza alyanze like as long as he's still in my life it's me he's me he is me kati abadde okyenyumiza wali atukesa nakugambako nagamba naye nakugamba naye as long as omukyala wange bisigala tebindya ekiyinza okundya ngaogenze abayogera ekintu nekikukuulako wayamebinagera naye nga okyaliwo ate kati zinamuganza nyumanjeko nga ku ttaka bisigadde bikola bindekere bikwasa ekyagulanyi ebikwasa kyagulanyi oh my man yazeeyo mukole ki nagambye ebyo onzijeko akamanyiro n'akajanja ebyo byange bayazeeyo bateyazeeyo whatever that's me abantu balimba ebifaananyi bya Yidi tewabipostinga nga muli mwenna nabagambye nali mulwadde ate tewawona tetwekubisa bifaananyi twalimeka tetwakola ebyo bya photoshoot mbadde manyi wemwajja wano enkeera wemwekubya ku lunaku maama tete mukisusa ogaina koma wali mulwadde n'okwekwata kwewekosenda akavidiyo n'akamu kati sikalinayo sikalinayo ddala nga ndina omwami wange olona ndi mutabani wange kalekaleko twekwata face era ndi omwami wange kati wekwatako face yokka lwaki kati nga naye bwekitunulira nga ndaba ndi mulwadde nnyo nga nfiira bubi kati nenyamba just okwejjukiza nti lweno olunaku olwali olwayidi naye aba yange yali ojjajja mbala ku bulala kiddamu mukirabe ogitereka ate nali gisudde akirabye temunagiraba naye kyemmanyi oba mwamanyira ebimere byenya simanyi bikola bitya naye nga just material ye
yekifula kyekitende mwagamba tetunamba yayesima ya miliyoni meka eno yali yakyenda oba next year inshallah alyambala tagenda kuzaala oba alyambala yesente leka tojambala next year ngomaze ozaala ngegeze nnyo kuba kati mwagiguloodo oli lubuto kati bwojambala next year free size hijabs ezisinga ziba free size naye gwe inshallah next year omusajja ayinza okungulira bayo miliyoni kengenda okumuzaalira omwana miliyoni 2 mwakiteesezaako kyendowooza anti buli mwaka ziri nayambalako eryana yambala eyensanvu katwezulundimu yakyenda sente nga mwonoona nnyingi we lwaki tonta wakubye abantu obaze ku mpewe wati watandikidde kukuwa abantu mbakati mwaba omugambo ate wabawadde nabagambye nti kati nkomyewo buli ayagala okubuza kibuzo kyakibuza ekimwanukula naye making sure tovevenga oyogera bikwatagana bavenga kwekulira beba balimu omugambo nga bavevenga omwene omuntu avevenga abayogera bintu byatalinako obutera magulu okitegeera oyo aba avevenga naye omuntu ayogera ekintu nga kaliga gwe bonsanze nombuuza ebibuuzo nga I will answer but sagala muntu kunvevengerawo tukwenda nebendala bagamba ne bakopiezari ne Shakibu which is okay by the way okoppa omuntu ng'omukoppako ddiini nze ndaba kintu kirungi okitegeera so bwe muba bwe mwakitwala it is very okay I don't have a problem with it however kyenjagala okutegeeza abantu nti waliwo ebintu ebimu ebitakoppebwe nti umurwa tujyetegekera bwe muba mulina okusoma ne musoma because mwetagayo edduwa ezimu okuzikwata so it's a process we planned this journey last year I didn't know I was going to be pregnant kati katonda n'aleeta olubuto that's why na traveling agali lubuto because so many people nacho bategeeza ati agali lubuto because si kyangu kukola kumulamu lubuto but byonna katonda abadde mu lugendo lwaffe so kyekakasa nti Muffin is a very blessed child kubanga yajja mu lugendo lwakumulwa imagine kubanga ekituufu we planned it last year but twali tumanyi nti jja kuwandira lubuto nakyetawo katonda it's okay why not katugende abo ajja tukwatirako era abo yankwatirako nenkola omulyango bulungi nemmalako n'olutora so it's not something you wake up in the morning because everybody again like 2 weeks nothing to gain. It's not something you wake up and then you say, oh, let me against Mauritius because I have the money. Let me also go to Mauritius. No, Umrah is Umrah. It's a journey. It's a process. You learn. You prepare mentally. Waiting katika womuntu nechikugenda no preparing abasoma netusoma like my mother yali yakola hijja yasomera ddala kati aba umra tuyinza okuba tusoma nnyo nga bahijja naye tubako ne byetusoma ebituyambako nga tutambudde what you're supposed to do kiki kyoteekeddwa okola nekiki kyotateekeddwa okola ebintu ebityo so now to copy ugendeyo yeah it's a beautiful thing if you're copying it it's a beautiful thing copy and go nakulabye postinga kubundi ku status zongo gambo ine bintu byomisinga kati ngamba nja kubuza bintu ki byomisinga simanya travelinga yeah not so traveling your people pregnancy is not for the weak Simmere kulya. I want to respect all women. Abasala, abasikulembuto, you are heroes. Waliwo abagambye otijjanga lwe lutolo Russell. I'm not going to tell Russell Castellani Webiti. It was completely a different experience. Omwana nge teyankyusa as normal. The only thing I changed was my eating. Nayongeza kulya sagejja sazimasa sasesemasa nothing I was normal I slayed my tummy no it's the opposite you don't sleep you suffocate when you're in bed ochuka emirundi ana obanga helicopter you people so sitija naye bambi luno laba wewe mufudde I never expected to ever look like this. Look at me.
Look at it. Yeah. Good. But I thank God. I'm not regretting it. I thank God. But temuga matintija obane kozibachi. Bambi buli mutoloja n'ebyalo. Ate waliwo report nzedi mu camera. That's why tunda etimbize. Nina mamuli muli babi n'okusinga. Namuli embuto. Muli babi n'okusinga. Naye lwakuba tetubalaba. Kati nze mwine okudda wekozi kola ku TV. Kati sina chako. Sisobola kwegweka. Naye osanga singana ne bana z'okwegweka. Nange temwandirabyeko kubuno obubi. Nandize nga maze okuzala nga nsirayinga. Kyogamba nawe okkiriza oli mubi mu lubuto. Gwe kino waliwo kyotagamba nti simanya kirabwa nayoga. Enyindo bakuba omumwa kuba etaba liba kuba literally buli kimu ebigere like I give up but cocktail nakusuubiza ngenda kwagala bulungi ne mububi era ngenda kusalira abaana nusi asembyeyo inshallah kujja kudda mu nzaala omulala era wadde n'abamubi kasita nzaala babo tofayo ngenda kwagala bulungi ne mububi naye akwagadde abantu basinza okuvumirira asigaddeyo gwe nnyo ate njagadde nnyo gwe twali emeka omusajja yambeererawo nga buli kusinda buli kola bwe bati neŋŋamba mukama katonda we bali kumpa omusajja oyo omusajja manya eriwaba abantu ekikonde kiba kyonna nga ekisenge kyange yaikumira buli kikonde buli konsirika bukinga abeerawo natekawo okuzaalira kwagala naye neweekoza aba atasobola basindika ng'olaba just ekiro oba nekyusa nabuzaali abuze emirundi 3 ekiro bemba ayoke buli we nekyusa ayoke wenziseyo nabuza ayoke gwe muzaali n'omusajja ayagala mbagamba nnyo temuzaala mbuto basajja nga tebazaagala nemunyiika naye si mubi zaalira alwagala. You will feel what I feel. You will feel what I feel. 'Cause I feel what I feel. You will feel what I feel. Nice what we have been.